kati bannange tuba tuli wano bavaayo mu ddwaliro laba we basanga omwana ku mulyango gwa geeti yaabwe waliwo asudde akaana ku geeti bannange akaana k'omugumba kati etandise kitundu kisooka bano bagenda mufulani bagamba ne bannange kyekigenda mu maaso wano yebuuza n'agamba oba tuli ku ki owaayo n'omwana waani owaayi nkubuuza ani atadde wano omwana ono mukama wange mbadde mu nnyumba nange sitegedde ataddewo omwana lindako bagenda okumagamaga nga balaba ku muntu yenna ataddewo omwana nga tewali aya nze mbadde mulinga nebase ate mpulidde akaana akakaaba nendowooza oba ndi mukuloota kumbe kali wano byaddala wowe maama nze nfudde ne abakazi mwabaki katonda nyenya mukazi nenya ne ku musajja asuula obuvunanyizibwa n'ate era sikusemba mukazi kusuula mwana okwo kubadde kubbira kubiri munda alright ate katujolekere mbulambalamba oliwamu nange vije joske tuli mu kulaba akaana k'omugumba olwedde omugumba abatazaala kati ate mugumba abeera atya n'akaana akaana yandibadde mwana nga muntu mulamu kati kafuuka akaana kiba kirala ejeske katujolekere ate neno tugirabe naye nga mbagala nnyo ba besties abali ku screen yo abo ba family besties ye okufuna family kyangu nnyo ate by the way okufuna family oba oyolekedde ng'oyagala okuyingira mwene empeereza yaffe gye twebeererawo naddala munno mu kabi n'okukuza birthday z'abannaffe ng'okwatayo akalabo katono nnyo ku birthday n'okatonera muntu munno ebintu weebityo munno mu kabi munnaffe waba mu buzibu oba abantu be nituba tubadduukirira kati abantu boolaba ku screen bwe batyo ng'owulira Erigoni family simanyi Lwenzoli family akina Victoria family ng'omanya abo bo bakkiriza okusuka kubeera Justifani wa Vijje Joshke ku 0758 741 334 enamba yange onoonyako ku WhatsApp n'ompeereza message automatically ofunirawo gurupu za gurupu gy'osobola ofuna updates nakyo ekikwetagisa alright katugitandike naye nga subscribe nga liking kati we tutandise tuyina abagwa ekiwejjowejjo omwami ye Malibu Ntole amannyo gonna tegaliimu naye abo baba balina engeri gye boogeramu ebintu n'ebinyuma ayinza okugamba sit ogamba otya sit kati wetwogerera essaawa zino bava mu kikolwa bava kwegalabanja naye gwe kyoba omanya banyumiddwa gaga ndeetera amazzi gundi sigenda kuleetera amazzi ndeeta gange naawe mpagago agaliwo nze nja kugulira amalala oya ngenda kunywa soda omanye okubanga emirimu gino muba mugikoze bulungi mutuwana bwe mutuuyana mubanga abalinnyo ensozi kati omukulu Sedibu agamba nti no sikazi no kibadde kisufu kati tuba tuli wano maidi n'ayingira ndi otya munaye bano bo bayingira What do you want? amubuuza oyagala ki I want to ask what I should make for nja kubuuza kumanya mbafumbire ki tuli ekyo oba oatmeal, scrambled eggs. kale oatmeals amajja amafumbe ng'otaddeko emigaati Yes, mune w'amasiike aya kale maama kandeete ndeeta nawe mpaako katono bebe mpa katono ku mazigo soda ali mukunywa Sprite alinga mazzi wacha noyongerayo ku round endala nedda mukulu taata just omulundi omulala gumu amaka gano tegalina buzibu era basanyufu Maybe we should go and visit her today now. be bantu abakolera awamu naddala mu bintu bya bizinesi babala bonna era bamalina okukolera ewamu kati namugamba munnange lwaki tetugenda kwegamba ku balina bizinesi gye balina ogendako naye ate waliwo pate yakyali waabwe agamba munnange ndowooza tunaagendayo ne tubeera bakyali tujja kuba closer najja namuliisaako munne bannange lwaki ompeteereddemu amagi kubanga bagafumbiddemu agamba bebi weebale nnyo nange kankuliiseeko kwaye mbadde nkimanya era ogenda kikola omukwano bwe gutyo we gubeera era ebintu biba binyuma ng'omukwano we guli katubakayise breakfast in bed
Go for it. Kati namubuuza bebi kino kiyitya. Okay. Wano walungi. Yeah, it's pretty big. Okay, ndaba wanene bulungi. Bali mu bintu bya property. I think. Begamba balinga abatta na construction finance kutunda amataka kutunda mayumba gawedde. Kati munnange bakyadde wa mukwano gwabwe babadde balina gye balina okulaga ne basaba basooke bajje wa mukwano gwe. Asanyusa omulaba. Know that your name resonates. Wabula mmwe amanya gamwe galina engeri gye gakwataganamu bano baagalana. Of course, you know already what to say. Great stuff. Good to see you guys. Naye asanyusa balaba bannange. Naga kale mufune mutuulira ono mukwano gwabwe. Oh, so what do I owe this visit? By the way, I drove past your estate. Kale munayo n'agamba nti nvuze ne mpita ku estate zo. Naga zigenda ku launching bw'essaawa yonna. After I have a meeting, executive meeting with them, ndowooza owuli omwami. we'll be ready. But you'll be the first to know them. Naye ate gw'ogenda kubeera nga gwasooka Yes, I'll be the okulabika ng'ate ogula. discount. Nagamba nze ngenda kuba nga neesunze discount gundi. Nedda se. I know you. You say it's time. Huh? Gwe kasita ogamba ke kadde. Mama abaana tobaako kyoyogera njagala bampe discount. I don't charge you. Okimanyize we mba mbajjanjaba bano sibajjaako za bujjanjabi. It's payback. Kati nange mumpeeyo kestate awo. Prizes, your prize. Ndi naawe osimanyi nti no prize yo aye eba ntono. Eddagala lyo liba lya ssente ntono. Kati ate estate eba ya bbeeyi. You know better. Kati mukono gwe abadde agaba muweeko wali estate olw'okuba yabajjanjabira weereere. Omukyala we ng'atuuka. Baami. Burning money. Why? Sente ziri wano zitotomuka. Your wife looks stunning. Ishta. Bambi ono yawaana mukazi wa kyaliiwe. Kino nno kiba kiralamu. Yeah. Era kituufu talimbye bannange wogeraageranyamu. Yeah, you know. Bambi balyoke nakyo. Quick one. I'd like you all to meet someone. Kati mukazi wattu ng'abagamba waliwo omuntu gwe njagala musinkane. Not a problem. Oba tewali buzibu? Ntaba tetukiinamu buzibu. Kati abaleese ewa taata Fiina. Obadde omanyi waliyo maama Fiina wuno taata Fiina. Mbono Fortunitera akubuulira ebinaabaawo mu maaso. Ayimu olunabbira mbi. Taata Fiina. Yaani oyo? Going to fortune teller. Amunange ono ye taata Fiina. Tamanyi maama Fiina yadde Fiina. Ajja kubuulira ebinaabaawo mu maaso. Oteekawo buteesi ngalo. N'azikwatamu. N'alyoka akubuulira ekinaatera okubaako. N'akwatamu mukazi. Great things awaits you tomorrow. N'agamba ebintu ebinene bikulindiridde enkya. Call for a life-changing contract. Era ogenda funa essimu. Era ogenda funa contract egenda okukyusa obulamu bwo. Oyo mukazi n'agenda. Wayina mwe mujje mulabe. Oteekawo buteesi ngalo ne bakusoma. Katono nnyo taata Fiina waddala mutuufu. Kati n'omukazi ono ng'ajja ewa taata Fiina teka engalo naye nga azitya wali ogenzeeko musabo jjajja n'atandika mukukanga. Very soon there will be a baby. Mu bwangu ddala ogenda kufuna omwana. Naye kitunuulira n'agamba naye taata Fiina abadde ki? Omanyi okuwanga muli bafumbo naye ng'omukazi tayagala mwana era olwawulira nga bamugambye mbuno ogenda leka taata Fiina tonjite okimanyi mugenda kolera omwana mubuuse omwana musinikire muli ebinnyo kirangako kapo etayagala bufu. Like, I don't get it. Nze sikifuna lwaki mwana You're not saying anything. tolina kyoyogera Down. kati njogere ki bebi. Fortune telling, they're fake. Nze simanyi ebyo bya taata Fiina birabika biri feeke. What exactly? Kati ekituufu kyo kyeki Hey, calm down. kakkana bukakkanyi bwe kitwale nti kiri feeke omukazi tayagala kuwulira kuzaala kyokka nga bafumbo bakolamu estates balina ssente okudda eno omukulu nkagamba zuukuka omukazi eyeebase. When you got to freshen up, Okimanyi bebi olina okunaabako osooka ongabule. come on. Nawe bebi. Stop. Ndeka. I'm going to get ready. Taata Fiina yamulagudde anaatera ofuna omwana. Kati bw'alaba nga Seddibu atajja awulira nga tayagala. Siya. Wake up. Zuukuka naawe.
zuukuka bbaawo omusaafiise kenzire nkuggyeko essuuka lino omukazi aganye baamulagudde okufuna omwana ate ye tumukulaba firimu yaffe akaana k'omugumba ya firimu etandisa omugumba otomatikali aba tazaala kati ate afuna atya akaana firimu egenda mu maaso akyala eno nyuvu yadde egenda kuba ya butundu buna yadde tebugenda kuba buwanvu nnyo naye ng'egenda kuba nga ate etuyigiriza Mercy. kati ono ng'afuluma Mathe ye mukozi wa wano To ask which one mother will be having for breakfast. mbadde njagala kubuuza oba maama anaalya ki Scrambled eggs with bread. era nga bulijjo hotimiiru amagi ago n'omugaati When? She came back yesterday, sir. kati n'agamba nti big mama yazze big mama Thank you. ali eri mu dining yazze eggulo ono ye teyabitegedde big mama yaani ye mukyalo ono era ye maama wamaka gano kati ova olaba maidi amuyita big mama oba ono mukyala we ye small mama nze naawe egenda mu maaso kati maama naye business woman bambi ebyo bikola mu bazungu wano ojja okunywegera maama wo omugye mu mbeera accidentally omwana ow'obulenzi tokigeza ebyabazungu bisigale nga bya keisaali ebyafrika bisigale nga bya uganda. Well, Shell demanded for some units. kati bunange maama alina amawulire amalungi 26. waliwo shell kwegamba shell namba edimandinga oba eyagala bupuloti 26 baga kuzimbawo shell eno jackpot million 10 meka Ready in 6 months. ate nno bagyetaaga mu myezi 6 A friend, maama cleaning company. kati nina mukwano gwange alina cleaning company lwaki simutegeeza tiwali buzibu yajja nga cleaning ewali I have plenty of time. omukulu maama alina amawulire amalungi bizinensi y'emu kati waliwo bagala okuzimba shero naye beetaaga chifts kwegamba bu units oba bu ploti 2 gwe ezo ziba sente 2 plus Excited. kati wulira obuzibu mukazi watunga veri baby obuweke bwange obuziize embuto obuweddewo yabadde tamanyi nti maama ali mu ddiiro nazaala akyadde adamanyi bali mu nyumba bokka nga maama oli otya ndi bulungi nenge ekikulu akiwulidde Last night. maama oba azeddi ekiro nasuze wano nsanze kulaba kale maama naafa nesimu bebi kati azaawo gano okuva waggulu bebi obuweka obuzibisa olubuto buweddemu bebi naawe obubuto bwange obuzibisa Yeah. obukerenda bw'olubuto buweddemu Go on, I can hear you. kati jjukira obukerenda buno contraceptive pills I will go. bate yabukozesanga okwegalabanja kuwedde bw'oba toyagala lubuto mbu buziyiza kwegamba Another company buli obuserikale obwagala okutunga ku ggi babuziyiza nga bukyali kati ate waliwo amawulire amalungi mama n'asooka ayisaawo ebya bizinensi everything. kampani endala nayo yakakuba essimu kati baagala puloti endala kuno kubakola sente I'll just freshen up. mama ndowooza nze kanyambuke waggulu nsooke neerongoseeko mukulu mama ngenda lindako Why is your wife still using contraceptive? lwaki mukazi we akyakozesa obuweke obuziyiza olubuto Gone over this before. maama kino twakyogerako ffenna You're not ready to have kids? mwe muli bantu bakulu musajja kudde temwagala kuba na mwana Lying to yourself about not wanting children. gundi mwerimba okuba nga temwagala baana Need an heir. kankubuuze If I didn't have weetaaga omusika kati singa mbadde siyina gwe olowooza nandibaddewo ntya think of it. kirowoozeeko gwe kyanaggwe This family has the wealth. famire yammwe erina ebyobugagga ebimala musobola okulabira maama I hear you. maama nkuwulira buli kiseera era nze mukazi ngenda muzaala mugwe tofaayo tujja kukiriziganya akadde katuuke Yes. omwami wa malibu kati munange enjogera gye tulinawo leero Honey, hani come on. sooko jje hani asooka jje bagende mu bizinesi egenda mu maaso byo by'okuzaala omukazi tabyagaane ku luno obuweke bwaweddemu kati ate oba olina obbumira nga bukyali tatafiina naaba mutuufu ebbanga gye tuyiseeko emabega kuba yamulagudde What about this property? bebisooka olabeko wano eno property eri etya How much is it? eri etya ya sente meka Trying to think.
Information. Akamala okufuna information esinga kawo. Yes. Bali mu bintu byataka kati balina akataka omukazi kalabye online kayagala ate bagule. Obulamu bwe buti bunyumanga buli mu ssente lwakuba oluusinga muli bize nnyo maidi ng'aleeta. Maye muba bize temuba na budde buli eri bulungi okitegeera ekintu ekyo. Kati oba kujjosha yagera firimu mpaka ku makya gambe binja kulaba enkya. Kati maidi tagenda. Is there a problem? Why? Waliwo obuzibu bwonna? It's just that I want to travel at the end of the month. No, njagala omwezi guno egugwako nteme. Okay, well, when are you coming back? Okomawo ddi? Yeah, I mean, pay? I mean, Kiki tetukusasula bulungi twongere kasaala nedda mukama wange. I'm not coming back. Just sigenda kudda ono yeegoba maidi. You just started working here. Kino ekyana kiroge wakatandika okukola wano tukusasula bulungi ate mbogenda myezi ebiri. the pay? I mean, it's about Why? Waliwo obuzibu bwonna? Nedda. I am getting married. Bagenda kumpasa. Okay. congratulations. Kale yoga. That's good news. Mawulire malungi. Maidi agenda jigaba ofiikale mu lujjudde lw'abantu nti ono ennyiniyo ngamba sikaati ye gy'atera okwambala. Bagenda muwasa kati bano mbo balina ssente. This girl. Omayezita okuba nga kiri challenging. Agamba mukazi mulungi ne bambi. Muyezayeza. Ne waba akasirikirawo Yesu asooka ayitewo. Badda ku business. Maidi atema kati wuno n'asikaali. Why you can't invest now? Owaye bino okola byaki? That's what we're about. So who will cook for us now? Kati ani agenda otufumbira? They cook for now before me. I carry. Kati ani akufumbira nga tonna nga sinaje? Maybe poison when that one they cook and say na food before madam come sack am. Kati omukulu. Make madam cook now. Kati madamu afumbe gwe Cook. oli mulwadde. Kati omukulu yeralikidde ekintu kimu madamu kufuma. Baby comedian. Toli serious. Okimanyi oleka oli muwala wa Mooti. For the past 6 years. Oyo madamu amaze wano emyaka 6 tafumba gundi owoggana bajja kuwulira. Bika ku kimwakyo. Nkubuulidde n'amazima madamu tafumba. Bunira ku bimwa naawe bunira ku bimwa byo. Kati ye asikale asinze kweraliikira kimaidi we kigenda ani anaafumba. Kati madamu eno muki ayingira ekiyigo naye ngolooza embeera ye ennungi. Ulira okusesema. Omukazi embeera si nnungi. Atandise okukola biri mu luzungu bayita sesemicating. Asesema. Ate bakazi bannange muba mukitegeera. If a woman sesemicates, wasobola okubaawo obubonero bw'okubatumbication. After chicolocation, you can sesemicate, it means you are tumbicated. Okay. Agambo kimanyi olunaku lulamba osesema. Gansimanyi nja kuba bulungi tugende mu ddwaliro yakutereera. Yeah, good morning. Kati ono obudde butuuse. Your pack? Omaze opaakinga iye. I sent 200,000 to you. Kale kanzije nkuweeyo 2 awo mangu. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege. Okay, get up. Ebintu birungi. Yeah, get up. Kimaidi bambi kiri mu kugenda n'omukulu akyongeddemu akasiimo ka mitwalo 2. Wano nange wennyima n'ensabira bamaidi abali eyo mu nsi z'ebweru. Baba ne mama basiime. Bakuweeyo awo 15,000 ze milikwesi 5 naye nga visa babikozeeko dda mu linnya lya mukama waffe omutonzi wa Amina. Obeereko ne baba nga mulungi bw'ati. Kati ono alina kyamubuuza. Namugamba. It's 2 days late. Wasembadde ogenda mu nsonga zo. Ennaku ziyiseeko 2. Kizise semikatingi. Eyiwazi kwagala bangi katingi. Ate tata Fiina yalagudde. Nagamba. Kyekigenda mu maaso. Kati wulira asikaala. Nekino ekisajja tekyayonka bulungi nze nkubuulira laba emyaka. Laba emyaka egikaaba. Owaaye kikibuzibu ki? Are you crying? Simanyi okaaba ebyaddala. Or my food? Okaabira nze ogenda kumisinga nze oba emmere gye nkufumbira. Ono agenda. Wemba sikulimbye. And the reason they put
ensonga ya mmere wowe No boy. mukulu tebweraliikirira Wait, before I go. ngenda kutegekera emmere nga sinagenda okakasa Before I go. ngenda kutegekera teweraliikirira kyasikaali kyasiima emmere ya maidi kyokka maidi atema wowe mama ni anaafumba munaku eziddako togenda mase togenda nyinimu amuyita mase kati bano nga bajja mukazi mulwadde Morning. alina omutwala mu ddwaliro The gate. waigulaho geeti tugende sikaali nga papa akola omulimu gwe tulaba akaana k'omugumba ye firimu yaffe egenda mu maaso oyo munange vijja Joshke kuziyo 7583 kugamba mperezaako message ku WhatsApp ogenda kufunirawo links za groups za for joining oleme kuddamu kusubwa firimu so nga ate zino firimu tubawa kati Kasavu Kanyama part 1 ne part 2 ebeera ku Vijja Joshke Films official 1 ne part 3 ne part 4 ebeera ku Vijja Joshke Films official 2 okategedde oba okategeire ino yeba vice versa nenga zonna kati zifuluma obadde kino ogenda kisangawa paati nnya mu lunaku lumu firimu namba ogirabe bijja nyuma kati bano nga basibira mu ddwaliro ekyokulaikinga gu mulimu gwo okwasa magwange genda mu maaso The pregnancy test was negative. kati zo result zisomye nti olubuto teruliimu. Of course I did, yeah. Kanagamba okwebadde bulungi nnyo ye mukwano gwabwe nate yangambye amisinze pizize ennaku 2 emabega. 2 days. Ennaku 2. Well, it's normal. N'ekyo kiri normal. Osobola n'okwosaamuko omwezi awo nga togirabye. Omanyi omwami wakulya kuba kalamba. Egambo bijja okunsimatuka. Egenda mu maaso. IVF. If you guys are that desperate. No, we're not. Omuntu omu yambuuza Joshike lwaki weeyita mukazi munnange omu yayagala alowoozaamu bibye musimayindi ebikajjo ng'alaba ono falasiko nze ndi mukazi munnammwe lwa nsonga munnange omukazi naye waagenda mu nsonga omanya nange nzigenzeemu ate wabaawo gaaya tewaba ate onaagamba ntotegedde nsonga lwaki ngamba mukazi munnange naffe tuzigendamu please wobeera mu piizi nange sikiika ate awo mbanga asiibye wemba nsiibye naye mba nkazikadde bambi naidi atema ebyaddala amuleetedde emmere ekijjulo ekisemba mukulu agenda kulya last supper ye tewali buzibu n'ennaku emuluma sikaali ekikazi kino takibaddeemu nti oba akiriyo naye emmere bambi kibadde kirabika kifumba bulungi muntu alabye bannange waikandye last supper yange bwe bityo ebizze maidi agenze bagenda muwasa mukazi wattu yeegobye mu bulungi tewali buzibu mbw ate mbuno era mbuno kati bannange tuba tuli wano bavaayo mu ddwaliro laba we basanga omwana ku mulyango gwa geeti yaabwe waliwo asudde akaana ku geeti bannange akaana k'omugumba kati etandise kitundu kisooka bano bagenda muvulane bagamba ne bannange kyekigenda mu maaso wano yebuuza n'agamba oba tuli ku ki owaayo n'omwana waani owaayi nkubuuza ani atadde wano omwana ono mukama wange mbadde mu nnyumba nange sitegedde ataddewo omwana lindako bagenda okumagamaga nga balaba ku muntu yenna ataddewo omwana nga tewali aya nze mbadde mulinga nebase ate mpulidde akaana akakaaba nendowooza oba ndi mukuloota kumbe kali wano byaddala wowe maama nze nfudde ne abakazi mwabaki ate onanyenya mukazi nenya ne ku musajja asuula obuvunanyizibwa naye ate era sikusemba mukazi kusuula mwana munnange omwana tebalina kyakola bayita poliisi kati afande nga atandika obuuza ebibuuzo Quite diligent at his duties. Do you have any cause to suspect anyone? waliwo omuntu yenna gwe musuubirizaamu tewali How many of your friends will visit you here? kati ng'abuuza asikaali bani abatera okukyalira gwe ssebo mwana If my oga and madam no girlfriend. ng'oggyeko madamu ne oga tewali sina girlfriend
So what? ogambye Did ki you ever leave your post? wali ovuddeko ku geeti yo noddako ewalala Okay, I never leave my post. nze siva ku geeti First time while you sleep on duty. sisobola nakwebaka yadde okwebakira ku mulimu mukazi naga Because suspect anyone. kati tolina gw'oteebereza yenna asudde omwana Yeah, I don't know. nze simanyi siina muntu yenna gwe nteebereza For my dream, I did hear. just mbadde ng'aloota ne mpulira ng'akaana akakaaba nga simanyi kiri bweru Who gave you the food to eat? ani akuwadde emmere gy'olidde bayinza okutuusa mu kajojijoji w'ebibuuzo ate bapoliisi babuuza banga abagamba nti gwe yali mu musango Can you call her? kati yabuuza akuwadde emmere nga ye maidi so omukubirako Yes, I don't. agenze munnange Cool. ate sina namba ye gundi And she works for you? ng'ate abadde akukolera How did you employ her? kati wamuwa otya omulimu Put it outside. anateeka kipande ku geeti awo Practically living with a stranger. ekitegeeza obadde olina omugwira nga tomumanyi yaani James, you can hold this. nga tolina adde namba lwaki tokubira ba agents ne bakufunira abantu Mm. nga wewabawo obuzibu bwe tunoonya Information we needed. kale information tugifunye I assure you we will investigate. tugenda kukola okunoonyezebwa okukirako awo The baby have to stay with you. kati omwana alina sigaana mmwe If you want me to obuzibu nga bunajja bear out. omwami bamugambye olina osigaza omwana gundi gwe ffe tumanyi omwana gy'ava fakitole tugimanyi ebikolwa tubimanyi n'ebikola tubiyina Since. tujja kukola owaffe Patient. fonnaawo jjukira Here tomorrow. omwana ono agira abeera nammwe ndowooza tujja kgenda caring center tubaleetereyo omwana olunaku lulamba nga tuli naye Don't worry. temweraliikirira Send the stuff. enkya tujja kuleeta omukozi tujja kuleeta n'amutima bano tebaagalangako kuzaala mbu tebannabe kwetegeka ne bamuwa omwana kati atasitulangako mwana ono omusajja amusitudde nga nze nasitula jodo ogwasooka omanyi namusula bwenaga waayi we batebasitule omulambo omwana mukwate bwoti omukono ogumu gulina oyita eno waggulu asitudde nga mulambo bebi kwatira wano nze ndeka ani sha omwana gwotasitulangako alina engeri gyamumezezza ebitege olina ositula omwana n'obwegendereza tafuna obuzimu alright ebiddako katubisange mu kitundu mwana tu ekyokubiri oli wamu nange vijje joshike akaana k'omugumba ye firimu gye tulaba babasuulidde omwana kati katulabe bagenda kubanga bakikwasaganya batya kupati tujja tubatisinkana naye nga ku screen yo baba besties baffe ab'enjawulo aba family besties ensonga baba bazikwasaganya nga mbatumiddeko nnyo nnyini ddala ebitagambika so nga ate gwe bestie ali eyo jjukira aba bestie tubalina ababika eby'enjawulo tulina aba besties okutwaliza wamu ye gwali mu kulaba kati ate woolaikinga oba bestie mukko nnyo nnyini ddala oteekayo comment oba bestie era ddala oli besiti kati munaye ne tubayo ne betuyita batop besiti awo be baba baguze t-shirt za vijje joshika oba combat abo baba batop besiti tulina bafamile besitizi babe bayimirirawo ne bannaabwe mu nsonga za munno mu kabi ebyo tubikwasaganyiza eri ewaffe mu whatsapp ku 0758 ompeezaako message ku whatsapp ofunirawo link ekutwala mu group yogenda ofuniranga updates oba nojoininga community orumva kati konka wakityenga mnonga koka izaha katujja ate tulabe ekitundu ekiddako ekyokubiri obadde ne munnange vijje joshike subscribing liking obanga tonnaba akaana k'omugumba ajoshike